Yabadde Katolo Bwama soko ozanyire Katolo Bwama awo soko ozanye Katolo Bwama ate bwali atama bye bwali atama bwali atama kyamuvumizza Teddy Bugingo sikimanyi kati anti bwera ne side toina kulaga jukira owumba ko uyo ulaba an excitement yonna gyayina because afunye kusanya and anybody tukolera kusanyuka tukolera kuba bulungi waliwo abatedi bangi nnyo bayogedde akati bwabanga divorce wote wagambye timu divorce wote bajja timu Bugingo zendi timu Bugingo tuli timu Teddy Teddy mwagala kuki Teddy simbo y'abakazi abalina emputtu ennyo abatagala kufugwa akati oba olina emputtu nnene nnyo Bugingo yalina musajja nnyo so Teddy nali mukyayidde emyaka 5 ekusooka nkukyaba kasitatobeera focused byenjagala nga tobyagala ng'oyagala bibyo byenjagala okukola nabyo tobyagala oyagala okole bibyo ekyokubiri obeere mukama wange ekyo simba sikyasobola sisobola kubeera na mukazi yenna ayagala kubeera nga ye mukama wange sisobola oli timu Suzani timu Suzani kyokka nze ndi ku Bugingo success ye ndiko otusa ku celebrating yes tuli ku that gossip tugamba go subscribe genda tuguse ensonga lunako lwaleero ndi ne Kaleera like last time nalinaye nyera kubanga muleta mu series ezimu ine ebintu ensonga z'abalina commentinga ko ngolabirira ababazi comment ze kajja tubulira tikino kiriwo kiriwo kiti Kaleera je kiriwo ndikiriya kye Bugingo omukolo ogugenda mu maaso tubuzayo kati omukolo gumu gwambaga okukyala kwaggwa okwaliko security y'amaanyi speed esisse nalabye kubanga lero ngambaga nze nkubuulira si mu space ya weekend okukyala kwanjula kati mbagijjo kumenya n'okola wano naye nga banamugire babakirizayo twakomye eno mu miti yabadde gwaje manyi fete twategedde bulungi bajjira wano gundi kawukuku somero simanyi balitandika ogundi ku Entebbe Road okwanjula anti badi n'abantu bangi balina okuba betaaga abantu abagazi bagenda kawuku okujoga okuva ekyebantu kakawukuta wali abantu bagazi bulungi sesikoye nenjerere mweyiwaawo kati kano kabadde kamanyiiro mbuuza lwaki Teddy Bugingo asula kitego si wali nnyo amaka gaabwe ge basooka okubeeramu ne Bugingo wamaati oli yagenze kawuku tambuza video gwe oyatira okumanya kamanyiiro bayise kitende ebesogga wali security yabadde wali bw'oba tolina mundu wadde tolina mugaso ku security linda etya ng'abajja bayimundu nti buli yabaddewo yadde alina okuba n'emmundu waliwo bakuleta security nga waliwo ababatuni tiyagasi tewabadde watiyagasi mundu kikaki kubadde AK47 sajja tubeera n'emmundu polisi eyaddala ng'ovudde ku gundi nti bakuuma ki omwanga Katolo Bwama kye yeekoze wali yavumye Teddy Bugingo naye Katolo Bwama nze omanyi Katolo Bwama zanga ni Katolo Bwama engeri gye teyayita mu waki teyayita mweri mwebiri kati teyadda talina mu kasente ate kyatya yayogera sirina sente Bugingo ampa ku sente kati ayogera Teddy amuwa sente Katolo Bwama yagamba ekintu kimu ye mu bulamu yasigaza mu nsi yasigala kweguya oxygen ebisigadde tomubuulira kuba yakimanya obulamu takyalina kyogamba mulambo gutambula definitely naye yanyumye nalabyeko baserebo bangi basocialites kamaite we bato sijja bayita baserebo those two words are different okay. Nalabyeko Frank Gashumba ng'agenze nga kusaidi ya Bugingo mugandi mwe era n'ennyambala wagirabye yabagirabye n'ekyembuuza bana barekedde Pastor Bugingo bwe bamuzaamu amaanyi tebituufu nti awo okutte nyweza kuba nagenze WhatsApp group yabwe enyuma kwa like abetera ne news zigatetuba kubana balimu ba siba kyendowooza bagamba katukoze tutya katunuli Katolo Bwama oyasolokera kwanye nekuba ekifaananyi nabagamba sorry bad stage ebo kiri nakisuulayo tunuulira Frank Gashumba gwali omulabyewa ye kenyini talina mukazi naye awerekera namulabye mugundi mu era bweyo mu Western namulabye musajja simumanyi nali simumanyi kyomullo namulabye yakakasiza ddala nti nno Bugingo si wawa tweta kolina ensimbwa
simanyi kuba mukolo okukyala obukyazi nalabye ebintu bye baleese bapangisiza na kampuni eyabakanyamawida yesitula ebintu nga vingi bana bazze bagundi nga tebabisobola bapangisiza kampuni ne Teddy bamwanjula Bugingo yagambye abalina omukolo mukadde muguleete guno nguleke naye tebasobola kubanga bakola embaga nga tebayanjula kilo bubiri kilo sakati nga bakyeyali yali akola ku gundi ewaserwadda era nga oli akola ku Dream TV ne Dream Radio naye wala batandise okugamba mbu bava ku basajja abezimba wezimbe kigwe ojagala ku bya Bugingo oli Teddy gundi makula yafunye mu kusago ate Teddy yagamba mbu Bugingo tali yekka ye bwagamba namulaba yagamba alipozezi ye tali yekka oba alinga agamba mbu bamuloga ate kati omuntu atali yekka kitegeza alikabe empewo eza ninga empewo zikwata pasta wasobola kwegobako bezimu ati ne simanyi naye yagamba empewo naye kakati kino ekintu kino kituteekawa kubanga bw'otunulira Teddy yagamba tegenda kumuwa divorce tegenda muwa divorce ate nga n'ebyono bigenda mu maaso abaana bagambye bw'asigaze empeta ye atwala omusajja Teddy asigaze empeta ye asitule nayo anti mu mateeka kimufuula nti akyali mukazi official of course naye kitegeeza eri gundi agenda kufuna ebbaluwa bbiri nti pastor alina abakazi abavuze Haji Bugingo aba pastor Haji Bugingo kubanga omanyi ne pastor Kiganda bana Bugingo yakuba pastor Kiganda Jacopo yavuma pastor Kiganda lokoze juke nomukazi wa Kiganda yati yamuwampe ba mu nyumba omukyalo oyo muka Kiganda ngabanya nagiganira otunulya Kiganda kwa tusa Bible otunulya ku Kiganda kyagize manje eri naye yakiriza ajja kubera ku mbaga ya bawe empya gyagenda okukola yagambye mbyesonyiye ne wanampa kadi nja kujja ku mukolo manje oyo yavayo juice naagira ono muzungu kale muzungu naye abaana yajanga invest Uganda okay na wafana n'abazungu bokiri bw'otunulira Bugingo ebintu bibyo ebimu ebiri nali njogerako ne gondi ne omukyala wa Kiganda wa banabeka aberubaga cathedral gundi Pastor Kayanja ne ye Monica Kasaya ojuga binaga Jessica Kayanja nali ngenze ku lunch naye ne ogenda ku lunch n'abantu abo no like olumu kati nenfuna time ya mu interviewing nanzikiriza napo omukisonga muri babiri yes nali nze camera person naye nampa time emukira ne mubuuza nti kino ekintu Bugingo kyakola kibateeka wane bagamba bo mu dini y'ekirokole nga Bugingo akimanyi dini kituufu ya kirokole gyalimu tekiririza mu divorce kati kivaawe kya divorce n'ekyokubiri nga okuleka ng'oleese obukakafu oboyi nti oli yayenze awo that's when we mwawukana naye Bugingo talina bukakafu nti omukyala yayenze Teddy yayenda era nayogera ko nti yayenda naye agamba obulwadde bwe yali alina kyekali afa ennyonta naye obulwadde buwonera yawona ati yawona leeti waliwo empya ebijanjalo woli ebijanjalo nambalo nolaba waliwo kawuula kati ebijanjalo nga bye muganda wa ate nambalo ono kawuula yaba mutono naye nambalo ono jukira muganda yakyobote sokoba yakyobote obanga kigaaga ate ajala mwegerereze sooka okebere Atsoka kebere nedda asoka kebere bijanjalo byali oleme kukyusa mbase anyway gundi ne mubuuza nti singa bakuweereza kadi nembuza Jessica singa bakuweereza kadi nga musumba munnamwe n'abaweereza kadi mujje mu attending n'agamba she will never attend oyo abasitaani katusabire obufumbo obulungi tusuubire nti no nalabye Bebe Cool webadde bale nkugamba Bebe Cool ku mukolo yabaddeyo era n'avaayo neyekuba ne selfie nga Teddy Bugingo akola ki ali wali azina fitted makula
Makula bugingo. Oyo nawe ko timu Teddy. Yo timu ki? Nze sirina timu gye ndiko kubonna. Kuba bonna buli omu yeesonyiwe munne. Oli akoma okwogera ku munne ng'ali mu church nono agabe divorce kintu kigwe. Ndowooza omanyi simanyi ali afunya video za Pastor John Live Kituti. Of course bazisala gundi ebera live babusala mu ibobe nyini bebagana. Yeah, naye ani awa order okubujja. Of course singa ntino omusumba yali ayagala butambule abusala musinga ya mugamba. Ate ngamba okay. Engeri kitegeeza authorization eva from above. Bwe kiba anti ayinza okuba tetumanya ani awa order mutuufu. Kwajukira bonna bakola ku Salt Media. Bombi omwami n'omukyala. Alimanya ani awa order. Naye nze nganze si kituufu. Ekyo ky'okwogera ku mutku. Bafunya nnyo video zino okusinga video ez'ekituuti ezirina okufuluma. Bulungi nnyo. Okitegeera. Tikati omuntu agamba naye banaye pastor yava ku njiri kati yafuuka kojja. Oboshiteka kyegamba. Aina bwe yali abulya n'agamba mbu ye yazimba ennyumba amatiribona temanyi neno gye yazimbira Makula. Mbwabula nti yalwangawo ngewakaddeyo sawa 9 yebakeyo kati n'obudde bukeere yali nga talina mirembe. N'agamba mbuno basajja bananga ni yandi yagadde okuba n'ennyumba ye no nga otyero giyingiramu kwe bunkeke bwe kyegamba nti omuntu nga kati munnaddiini talina kuva mu bigambo ng'ebyo. Ati naye abeera nako obuntu asigazaako obuntu. Nadda kati kangwire dayas kiringa eri karakita otulamu ntuule. Si karakita. Oba pastor siwo karakita otulamu ntuule. Kyogamba naso otulamu ntuule. Definitely oba pastor karakita kuyitibwa wabula abwe Uganda naye bwakutuulamu kuyitibwa ani abayita. Kati awo byonoonyi. Sewa bwe Uganda waliwo be bayita naye ate abo abano karakita kati nga wono bandi kaleera olina side ya comedy olina ne kaleera gwe kennyini. Tibogende wamwe mu kuziika o actinga kaleera wa bulijjo. Tibwotuuka ku stage karakita olina ogituulamu. Kati kyegamba kiri kimu nti bw'abanga byabadde aleeteyo video ezibasooka zibadde ziraga nti alinga akyakola ki omutima gukyali wateri. Teguliyo wabula kuba kuvunza. Nedda nti kyekugamba guba gukyaliyo. Oleta kuna ex wange mubi kali kawala kabinyo bana kyasera kitegezo omulowoozaako eriyo ono kyatakuwa ex yali akuwa yanti uli yali amuwagundi yali amuwerako n'ebigenderako ekiiko ekiti bakira bati kugamba omwana nga bukirya okulukuta nkugamba nti ex buli lwomwogera Kenya olaga nti buli kwatu kyogera nobanga olifalinga ex kitegezo ina ekikyama kaleera omukolo gwali kugenda mu maaso nalabira Vicksoni ng'okwejaga kwaliko yali timu bugingo nendaba bebekulu ne bamwanjulanga taata wa Makula. Bagambye bamugambye jangu wekwate selfie ono na Makula baba baaki. Nze ndi Muganda. Kati then olisali wankima. Bosanga bebamu. Why sabitegeddawo naye omukulu yavuddeyo n'akwata ka video yalabireka atejuka baba ukwata selfie nyinde banene kana atejukira Muganda era nsuubira kuba yabadde akulemera Makula ali mabega nendaba bebe kulu bwati mukamingo video yafulumyeyo video yani ya bebe kulu simanyi wengera kibiro baya kataddeyo kana hizo kwa juga ate yeddira nchima kati note dalete kabuli dali nagambye sajja bebe cool nga nerabye nenda bakasuku yabadde ku live nga teyetala naye omwana Ibrahim Kasa yetaze ngogamba kubabiri kuliko oba muganda woba omulaba wali omulaba buli kamera baba Fenoni ne batuuka ne bamugamba ko ngakateberako mu kifo kino bakata Fenoni kuva ku kyala Fenoni yekola yekwati yeyisaamu live kuzifiti yetim Fenoni awo tubuuliza nti kyaki enagwa Fenoni agimanyi pozi bagira batya kyaki Pentago enezimbo Fenoni agimanyi ngimanyi Steve Gini ekyo naye kyatwalo ekyaleeta okunanagira akikusabirawo mu ssente ogamba bagenda mukola sajjale yako nana Fenoni omumanyi yes okenera oganja ga just kola kantu kali simple bwe kati bwabanga yakola nakukyala obo 10 oba 8 bwa kati yakola okukyala okwo kwali simple anti uliriza 10 kyawe kyagudde kati okwanjula ate jjukira yagikola n'embaga anembaga tuyina okuba mu embaga genda mu maaso bayisaawo wiki basi yali wiki naye nga kyoba omanya nafuna agundi ki ase bakyali banga abo ono simanyi
alabika ali pa speed gye tuliko luli tubadde tutubirowooza ko ne speed gye tutambulira kiswaza gwe tulaba Muteesa asira olwafunisa omwalo luto nawo ne bagenda ne bawasa yali bawajjuli kudduka misinde naye olwafunisa omwalo omulala lubuto si team makula just ngabugambye nti eri ebinokolo by the way abantu b'ekyawo naye ensonga ya Bugingo ne Teddy eri wakati waabwe kyekyabaawo kiri wakati waabwe kumbere yes naye ngeri yebirabamu teiza kubanga Teddy yayenda no tekirimu era yandi kyogedde tu omukazi yayenda teyayenda ndowooza bulwadde buno bwa Teddy bwe yafuna ne bumulwako ebbanga ate ng'ono ekyoyooyo bwe tuba twanalayizinze Makula yajja atambula mu bwa Bugingo bw'okimanyi nti Makula ye yayawula Kiganda ne Bugingo ate atya era ye yayawula mutabani wa Kiganda ne Bugingo atya Makula bamujja mu kasino bamuleeta okukola ewa Bugingo ewa gundi mbwe wa Kiganda bamala okumuleeta omukulu ayagala okukwatamu kati ate jjukira ng'ono junior pastor ate ne mutabani wa Bugingo ate ngo amuleese mutabani wa Kiganda yaleese omuntu amujja eri nga naye amukoze eki amwegombye amuleese tumuwana omulimu amujja mu kasino okoyo okola mu kasino abaana bawuuba junior pastor naye yeegomba ukanene batandika okukola church ku Bati Valley ne mutabani waani era baawukana katoli agenda ku Kanani so wakigando waserwadda so kyogamba nti it has been a series of breaking up with then that means tula wakati story mpanvu. It has been a series of breaking up from your original pastor mutabani wa pastor paka we batuuse wano bakola ebyabo agere ebintu bimanya ebintu abimanyi kyovolaba Teddy yagamba namala emyaka 3 nga ndi mu kubonaabona omukyalo oyo nga mbonyabonya muwulira mu background naye nga nsirise kivudde wala so tufe twagenda okukimanya buli kyono nze bikola ki gundi Dr. Tiama yakola ku ewa Serada ewa gundi wa kusoti eyo bw'oba ofunye obudde mukubire kasimu yakolayoko ajja kuwa emboozi kale naye nga tulinde okujja embaga nekatiiza okwegera mu maaso kuba kati nze speed nze nali simanyi kinokwongera kwa jjibu naganya kifaananyi nende bakatolobwama naye nga katolobwama kisi ate ataddeko egundi ati yaza akubye ekoti nebamugaa sebo kusuulako kano babebalemuyambe batabbirayo yasinza okonyuma Kashumba yakimye eki neba nayo nambe mutuko Kashumba weewummuze balina atira kuguluka tejja kulaba olaba entu okulaawe who is next naye mulimu abakalu b'ekigodo Kashumba muli wanji Kashumba yakalu b'ekigodo okuba balo gwekimetalina mukazala ayina baalijjalejja ayina baalijjalejja jatandika emboozi yaga nina n'abaana babiri Kashumba muli yali akwanuka akuteka mmotoka ya titi n'akutwala gy'otawaye